Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora for them gonge ekitali wota. Ate kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Alintwala ndi musanyusa alintwala ndi mulisebya saba ndi mujuze mirembe talifuyiwa mpewo mukulike chiyumba Edmonton hadi Frida Stecia Mayanja ngenda kubasala ko ngenda kuzomezi 8 pakanga mwenda bo muziki ku muziki oyina mujjawo oyina boyagala okulumya oli mulavu mpya oyina bo washawa kugamba ebintu bene tugenda batubiyitamu luyimba ku luyimba kusaba kenkuwa ate bangambe mwaba Edmonton muri bazibu nnyo n'olwensonga tusinkane ngenda kuza mwezi 8 October pakanga mwenda Edmonton au Alberta Canada Edmonton Alberta. Get ready for Hajj Friday Stecia Mayanja ngenda basa ndabula omuziki ku dinner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kasim Sali, chairman wa Uganda Culture and Diaspora, era Stecia wa Uganda Kwekofu. Tutegeeza nti ku mulundi guno tugenda kubeerayo mu Edmonton, Canada, okuva nga 8 paka nga 9. That's our Independence Day. Nze naawe tujja kubeera nga tutegesa omwoleso Business Forum eno ebeerawo buli mwaka. Tusiwa abantu ab'enjawulo abogezi kuli Lord Mayor n'abalala banamwolekerako. Okuyimba okusanyuka wamu nga kulemeddwa Hajjati Stecia Mayanja wetugenda okubeera naye omukolo gwaffe mwenna tubayita mujje tubeere ffenna mu Uganda Kwekofu. Edmonton, Canada 8 nenga 9 October 2021. Mwebale nnyo mujje tukube mu bali tusanyuke tuyige tupromotinge ensi yaffe Uganda. Yes, okay, tugende maaso katono nnyo kasoke tulengere coming soon. Wakwatako wayawula mbulire mama w'abaana obono yakujja mu nkimanya saakunkwata mu liiso obwenzi bunyumira nnyo yabukola nga tebannamugwamu naye bwegiwunya eba ngumi. Tukyalengera kalango Stecia and House Girl Season 2 eno naye ekomyewa kale tukutegezezze kuva mu Almagic Production Salores nga bulijjo yakutuusizaako tukutegeeza tuweerabira subscribing ku YouTube channel yaffe njakuluma olumi ewoganya ebyokuteesa tukyalengera kalango Stecia and House Girl Season 2 ekomyewo ku YouTube channel Stecia and House Girl. Tugenda kulabirako YouTube channel yaffe ey'omulembe kwogenda okuba ng'olabira obuzannyo bwonna oba Stecia and House Girl. Kale nno ky'olina okulekanya okola kwe kunyiga pesa subscription onyiga n'akade buli video yonna empya gye tuba tuleese tube nga tugikutererayo bulambalamba. Tulina kulekanya osuma abazannyi ab'omulembe omuli kulabako Rehema Sematimba Ibrahim original starring Stecia Mayanja Nancha Whitney Walusimbi Ashrafu bonna bajjudde mweno omukwano gukukombya wavundu kuzanya n'okuzanya saako katwale eri akamanyiro mukatwale eri tukyalengera kalango eno yatuuse dda ku YouTube channel yaffe eya Stecia Mayanja and House Girl. Obutundu obupya bonna obw'omulembe naawe ataalaba bukadde anti buli wosubscribinga oba ojja okola video zaffe zonna ez'omulembe oddamu ku Taluwona. Ekintu ky'omukwano kuli kukulabako bw'ozigako byolabye bye bitawaanya by'otannalaba. Tukyalengera kalango biri mu season 2 eno yagirinde.
Best Commando kuzanya mu myaka ekyobozanya n'okuzanya boss okuva mu Almagic Production ne Salurins tukutuusizaako Stecia Mayanja and House Girl Season 2 ku YouTube channel yaffe ey'omulembe kwokka kw'oba otusanga. Omukwano gulimu okuvujjirira omulembe buli lwe gukyuka obadde osaakaasa otandika okusaawo omutwalo baguzira make-up kijjubi anti munanga ateekolako toyinza kufuna laavu atakyatunula mukwano ajja kuloga abalabika obulungi omusinga Stecia Mayanja and the House Girl ku YouTube channel kya Tabu subscribing unyige n'akade nyumirwa nga bw'oyiga. Chimbewo change mame chimbewo chimbewo chimbebulinze chimbe jangu tunduka unonye chimbe oyisewa omukwano gwaje olaba unogona musugo umusugo nkusanze nkusanze wali nakusanziwa mumufuka muyisambituli bani sinya kasajja kala kati bireke soko jina utatoka uyisewa kugenda zena kuzana omukwano gwe gundisi mubire omanye shiri wano nti mama ni munage engenge kintu wasuka hati ni mani zoka rega kujina ku mubiri tonjira omubiri eloyo gomanyije mpise bobo gamba si mukwano manyije naise kale ndagawe naise ngamba kale waise wano ba wali ndagawa bani nebisumuruzo orabe nebisumuruzo batusa nawe sagaronka ya nyinyo samanyira byakwe gayirira nase oyagala mfukamire Sendeka wanonyeje anzendeka ngubuleko omanyo kankubulira twina wano kageti kanake manji woba oli mugezi ngo kyayagala obula mboyita wano je naise naise wano nze sima kati kale yitaje waiso gende akondeka nodetera bisimu mali mu maseke sima nijokude njagala osimbule ekigere ekikukyokka kyokka olio komanyezi nsobola okutega ononye eki sibo bangambye amasanyalazi sibo nkula amasanyalazi oli mukozi w'amasanyalazi mukula amasanyalazi mukozi amasanyalazi ni mukozi engineer mulamba okuva mu UB Manyanga UEB engineer mulamba ye ovawa dala mu UBE yo tomanyanga kwani ya fawoda tochimanyanga kwigairide linda ngofana nakavubu kakana akabadenga kazungira bwana akepiki sebula kafana lana mukuguluso kwensobolo kutemira golora sebula golora kuteke na kusoke kulwa okumukuteke no kumwendo kuteke no kumu uzanyira kuze teka wana twakimala obulire nawe njagala osoko sirika njagala ombuulire nga tonkisiza nga tonimbye wayiseewa wazootya kati yogera nga sinatema nja kutema ebyo ebiviiri mujja mugwa mu bikomera by'abantu mugenda mugwa buli kintu kya musanze obadde ononye muze kukebera bye munabba oli musabi oli musabi sebo ndi musabi manyira okusaba genda wali
Oyagala ofiire wali mu nako lebe kufiira kukola. Basonyose bote bazita. Sagala kumpa biragiro. Singa wayagadde biragiro tuwandize wano. N'obiwere wamwe. Sijja kukuwa biragiro. Yitabo. Ozanya. Oyagala wano. Wajjako wano n'ekipikipiki omala ondeekanyize nga mpummuddeko. Nenkugamba nti tuddanga wano. Wagamba otya? Teyalinze. Yaliko. Yenze. Kati dawo. Kakati njagala olanname. Nkole etya? Gaba bw'oyagala nkole. Lannama. Okukwekula nnama. Sebo. Tomanyi kyebala. Teeka omutwe ku ttaka tunula wansi. Wansi obutajusa mutwe. Njagala wawe ensooka. Kempulira nga weenyenyeza. Ngenda kutema ejjambiya ku nsingo jagiwulira. Sebo ninayo ekibanja. Sebo ninayo ekibanja. Nina abaana bokulabirira. Saagala kulaba nga weenyeenya. Weenyeenya. Kaakati njagala. Sebo. Okitegere? Sebo gateese. Saagala kuteesa naawe. Sina ekyo njagala kuteesa naawe. Okay, kale. Ekina busebo. Naye tonzita sebo. Sebo tonzita. Dore. Muyingira nnyo mu kagaba. Batawanyi obutawanyi. Oyo njagala kumumala kati. Njagala Oyo njagala kumumala kati. Njagala Nze ntema mubbi. Ona mubbi. Wanji? Awala bye kikomena n'akombe. Musanze nga agudde mwoyo mu bulago. Simubbi alimba, simubbi. Simubbi. Mazinga kwayo. Mazinga kwayo. Takanyambia wansi. Mama ta. Mutajambia ta. Anko muta. Oyagala kukola kino. Sirika. Abera tena. Mama beda. Mama. Neruli yali agenda temoli anko wachuta kisi. Namuleta abasinge. Kati njege nangano byogera lulo nalingenda anti olujukira. Kati ngangenda nganti. Kati onono yajaluli. Nawa bazimbi amazi. Najana nainga nabona ayomba nabonze simanyi anko kye yatuseeko. Buli muntu kwataba naye agenda muta yangamba n'okungamba mbuno wenkula malegamba ye. Batsa. Wanji anko anti. Batsa. Yoyogera obinako obukakafu. Iye mbere nako no anko na wamubuza bamutugirawo. Sebo ono anko anti. Obyukire wanagamba mbuno ninaje nasose kati nali sose kola wono. Yono ko bangamba. Iye kati wena musanga wali na mugama ankolera wano najana anko na mutuga. Ano yo namuwo muri munyamulabire bulu. Iye namo omulimo omwana oyo. Iye kati mukulire ebyokulya obadde ononye okinye. Nedda olaba omwana oyo gye yava.
namuyamba nnyo nengoye namugulira nengoye okuba bubuusi bikomera kakati tata njagala kumanya obadde onoonya ebyakulya bye wamugulira obadde onoonya ekiwani abazze okulaba oba byebyo anti jjajja ne anko nze kangene nono anko mukolere ewuwe kubanga tibino ebiri wano sikyabifuna olagawa tolina gyolagako lwaki yangulidde n'olugoye babulira ekituufu yakozeeki lulolugoye lwemwagambye kuta akabina ngazimukutte anko yalungulira nakitegedde ate wulira gwe nkwewuunyisa nnyo nkutidde n'okutya gwe yenga olina omutima omubi efubitizi obutaagaliza bwe mulina